Bannange nsanyusa okuba nga tusisinkana olunaku olwaleero. Nze Ssemambo Christopher yeewaayo nga nkyali mulamu okuba nga mbaweereza ebisoko byaffe mu lulimi Oluganda n'engero n'ebyobutonde ebirala bingi gyebiri naye tutambulira awo Katonda nga kyatuwadde obulamu. Ekigambo ky'okwogera olulimi Oluganda oba n'okukozesa ebisoko ebirulimu n'engero ezirimu nakyo kya butonde era y'ensonga lwaki tuli ku Butonde TV. Naye ng'ekisoko ky'olwaleero kigamba nti okuluma omuntu. Okuluma omuntu si mukakaatula mannyo n'ogaa nti gundi bamulumye, nedda. Waliwo ebintu ebikolebwa olumu gibeera emisango ne bagamba gundi yakulabye tisimanyi. Bw'aba yakulabye ajja kukuluma. Kiba kitegeeza ajja kukulumiriza nti nze namulabye. Waliwo omuntu gwe balina okwekengera nga y'embeera ze zibeera bwe zityo. Agamba weegendereze gundi takulaba ajja kukuluma. Kiba kitegeeza akulumiriza mu buli ngeri yonna ye gy'aba agwanidde okukozesa. Bannange Oluganda lugazi era luwanvu. Naye oba olwegendereza n'abaana obalabula kubanga ebiwandiiko ebimu abamu temubirina. Mulina kubanga muwuliriza engero byatambulanga olujegere lw'Oluganda luleme kukutukamu. Neyanzizza neyanzeege Ssaabasajja awangaale.